Nupu ebadde efuna ssente za iPod era tezeegaanangako. Nsaba okwongera okutegeeza eggwanga nti nze disappointment gye nkyasinze okufuna oba okusomozebwa kwe nkyasinze okusanga mu nsonga z'obukulembeze kwe kuddira ebintu ogenda kino kinzirira mu Luganda ekintu ekirina okuba fomo okukifuula informal nti bw'otunya institutions za government zina amateeka agazirambulula entambula yaazo buli w'otandika okuzikulemberanga nga ebbaala bw'otandika ozikulemberanga akaduuka olaba n'akaduuka kabaako n'ebitabo by'owandiikamu nti kati ntunze keeki n'enjiwandiika nsobola okubalansinga ebitabo biggest mistake gye tukoze as a country abantu kye bateerabirako mwami Museveni kwokwonoona ebitongole bya government institutions of government ate era ne kijja ne mu byaffe eby'obukulembeze abantu okulemera okutandika okulaba ebitongole bino nga illegal entity. Njagala okutegeeza bannayuganda nti ebibiina by'ebyobufuzi byonna they are legal entities. A legal entity kye kibiina ekiri registered mu mateeka that can be sued or that can sue and be sued in its own name. Osobola ekitongole ekyo kiwaabira oba okuwaabira mu linnya lyayo. Ekintu kyonna ekikwatagana ne NUP kibiina ky'abantu ekirina leadership. Ebibiina by'ebyobufuzi ssemateeka alambulula bulungi era bikkirizibwa okuoperatinga mu ggwanga. Jjukira nti twatandikira mu system eyali ey'omugendo mwami Museveni kwe yatukulembera from 1986 to around 1995 constitution mwe twanja amendinga okuyingiza ekintu kya multi-party dispensation nga tuyingidde mu kalulu ka 96 we twatandikira okukola ki okulonda nga tulondera mu biina ebyenjawulo nga tuvudde mu mugendo. Kati ebiina by'ebyobufuzi bino era obadde ng'owulira abantu abasinga nga bagamba nti naye mmwe twali tusajja kudde ogenda multi-party dispensation. Kakati eki NGO gye bayita iPod nsaba bannayuganda bategeeza kino nti ekisooka bamanye nti ebibiina by'ebyobufuzi byonna biina etteeka eribifuga. Etteeka lino baliyita the Political Parties and Organizations Act. Etteeka lino is an act of parliament erambulula the code of conduct of political parties. Bw'obeera n'ekibiina ky'ebyobufuzi tolina you are not at leisure okweyisanga bw'oyagala. Eno Political Parties and Organizations Act lyetteeka eribaddewo okulambulwa butya ebyobufuzi bwe bitambula. Kakati amateeka gonna agatufuga mwe muli okulaba ekibiina ekiri mu buyinza kinaayisanga kitya banne waakyo mwe ebibiina by'ebyobufuzi munaakolanga mutya mobilization munaaba funded mutya ensimbi ozifuna otya. Era etteeka lino lyateekawo akakiiko kye bayita National Consultative Forum. Kati eno National Consultative Forum Honorable Joro gy'abadde akugambako kye kino ekitongole ekibadde kivunaanyizibwa okwatisa empisa okwatisa empisa etteeka lino. Era bw'otunya section 16 eri very clear nti the National Consultative Forum established under section 40 of the act shall be responsible for implementing and enforcing this code. Kati etteeka eribaddewo lino erya political parties eririwo era litambuliramu eno National Consultative Forum yebaddewo tulungamya n'okulaba nti kiwagi yenna atagoberedde mateeka gano kana akakiiko kekalaba butya bwasobola okuba penalized oba okumuwa sanctions oba okumubonereza. Kakati kyekiri kyagambye nti eno National Consultative Forum for now NRM ye chairperson banga ye leading party NUP as the leading party in the opposition for tubadde n'obwa vice abalala ne bakola ki NUP kyegenderera mu kino ndine Honorable Goret Namugga munnakibiina kya NUP tugenda maaso n'okuba nti tumulungula ensonga zino buli omu azitegeere bulungi kye bagenderera ne kibaluubirira. Now nganjogera tubadde twogera ku the Political Parties and Organization Act the code of conduct amateeka gafuga ebibiina by'obufuzi engeri gye bitambulizibwamu but eno this act is drawn from the constitution. It operationalizes article 72 the right to form political parties. Kakati lino etteeka lyeriyamba okuteekesa mu nkola article 72 of the constitution nga wagamba mu mateeka constitution is a principal legislation. Kati zino articles etuita subsidiary legislation is implementing eno gyolabanga kale nga supreme law of the land. Kati eyo nga tuvuddeyo njagala okutegeeza bannayuganda bwogenda mu article 72 ekugamba article 72.4 ekugamba nti no 5 ekugamba nti parliament shall by law regulate the manner of participation in and financing of elections by individuals seeking political office as independent candidates n'ebirala byonna. So ensonga gye bayita financing a political party is not a crime. Okufinancing ekibiina ky'ebyobufuzi era sebo njagala okutegeeza ne bw'oba olina political party toyinza kumala gayingiza ssente mu ggwanga government etegedde.
oteekwa okulambula ekibiina kino kyotaddewo kifuna kitya ssente n'emitendera gye kifunamu ssente era oba ona receiving a ssente nga political party okuva mu nsi z'ebweru government eteekwa okumanya who is giving you money yensonga laki emabegako olaba government yali so tough and strict ku NGOs nga balowooza NGOs zino ziyitiramu nnyo ssente zifandinga ki ebibiina by'ebyobufuzi now kati abantu njagala ba paying attention how IPOD yazze etya okuba mu the Political Parties and Organizations Act now njagala tukkirize bwe twamala okugenda okuva mu mugendo ne tuyingira kye tuyita multi-party dispensation the government of Netherlands under the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy upon the request of the government of Uganda yasaba Netherlands ene tuyambeko mu kufandinga mu kutuyambako okufandinga mu ngeri ki gye tuyinza okuyambako okubeera n'obukulembeze obw'omutindo IPOD eno Joel Senyo nkyagambye nti IPOD is an NGO era wano yo mu mateeka IPOD was formed as a loose coalition very clear IPOD was formed as a loose coalition of political parties with representation in parliament a loose coalition etuyambeko tusinkanye tutya okulaba nga tusolvinga ebizibu ebiruma political parties kati njagala kino mukiwulirize in 2009 ugambye nti musinkana okumanya ebizibu ebiruma political parties ate oli akugamba nti National Consultative Forum era gwe mulimo gwe gumu gwekola now the National Consultative Forum there is no duplication National Consultative Forum is a statutory body ekintu kyonna ekiri mu mateeka ga parliament a statutory body is mandatory kyovola banti National Consultative Forum ebadde funded olukiiko okuzituuza secretariat yayo is fully funded by government era sente zaayo ziri mu budget now ekibadde kyawukana ku IPOD sente tubadde tufuna eza IPOD ababadde bafanda ebadde government ya Netherlands era ya withdrawinga government ya Netherlands oku withdrawinga yensonga chat government yakikintanye okuleeta IPOD because tubadde tugenda kutuuka nga government erina bwekwata sente za muwa musolo nezikuwa nga there is no way tewali ngeri yonna teziri regulated ziri mbadde mufuna za IPOD sente zaayo tubadde funded by the Netherlands government through NIMD that institution of the Netherlands yabadde tufundinga kakati ekyenjawulo kiri ludda njagala okutegeeza eggwanga kino mu kinotinga no one nupu ebadde efuna sente za IPOD from day one tubadde tuzifuna naye njagala mujjukira nga nupu tena joininga IPOD there was a general waliwo okwemulugunya from different political parties nti naye today tutunuulye let us reflect back into ebigendererwa bya IPOD byali ki oba biri ki kati njagala kano okakkirize nkasome mu luzungu tukaze mu Luganda IPOD is a legal entity that was incorporated in 2001 with a name wano njagala okikwate aim gye bayita objective intention oba intent ekigendererwa because I heard the Honorable Nsereko Muhammad bweyazze one I was so disappointed Nsereko is my friend mukwano gwange twaliko na wamuka kiko ka ICT when I was still a shadow minister Nsereko bwe government IPOD is about money I was so disappointed anti era ne president w'ekibiina kye NUP yakyogera wonna agamba nti Maria Gansimbi era njakuzayo lwaki president waffe yakigamba bwatu IPOD bw'obanga omukulembeze ng'oyogera ku IPOD kati president wange sooka omusewa bali njagala kwogera ku nsonga ya Honorable Nsereko bw'oba otunuulira IPOD saagala ogitunule ku sente is a vehicle to facilitate ebigendererwa byaki bya IPOD kino njagala okiwulirize nti the IPOD is a legal entity that was incorporated kyaliwo mu 2000 from 2009 naye kiteekesa mu nkola okufuuka legal entity kyali mu 201 with an aim njagala owulira bulungi with an aim of pursuing and promoting inclusive democracy and fundamental principles of democracy inclusive democracy looking at the aspects of good governance human rights strengthening institutions or institutional strengthening of political parties to be trusted njagala okanoting njagala buuliza bulungi ebigambo to be trusted representatives of public interest nti IPOD eno tugenda kugizimba obukulembeze obulungi eddembe ly'obuntu institutions zo zibeza amaanyi nga bw'oyogera ku political party erina capacity training abantu baayo nze natwalibwako ekibiina kyange ekya NUP waliwo ekitongole bakiyita Frederick Foundation batutwalako in Nairobi. I went to Germany. There was a selected group of us who went to be trained in leadership obukulembeze n'okugasa abantu kati eno
iPod kyebadde kuyambako oba kyekuyambako okulaba butya bwe tunyweza kye bayita governance obukulembeze kugamba nga buli omu asobola okulaga nti waali good nga bw'ogamba nti you are under a multi-party dispensation ogitegeera otegera multi-party dispensation n'ebifuga multi-party olina obusobozi gwe nga gavumenti y'NRM under Mr. Museveni olina obusobozi obuwa respect ebibiina ebirala saawa eno katusooke tumaleyo kino njagala okwotinga akagambo to be trusted representatives of public what nti zino political parties zinaaba trusted by the public of promoting our interests as a public now in these interests nga ze zino wamanga non-discrimination promoting integrity dialogue and cooperation as a means njagana wano okwatewo as a means of dealing with political differences chikwate political what differences as well as managing conflict without resulting to undemocratic means bino byonna nga mubikola n'ekibiina ekiri mu buyinza bino ne government dialogue njagala nkutegeeze ekibiina ekiri mu buyinza is a party ng'ekirala the only difference is nti this is the leading party ye party eri mu buyinza ye party eri mu government but because mukola mutambulira mu nkola ey'omugendo wateekwa okubaawo akaseera nga muteekwa akabaleeta ku mmeeza muwuliziganye now njagala oddemu ompulirize bulungi nga tutunaba kweyongerayo nnyo bino bw'obisomye bitegeerekeka naye ate mu kusooka ki ekyaleetera abakulu okugamba nti eno kibiina kya bwannakyewa malya ga nsimbi bino byali tebitegeerekese bulungi awendaga now these were the objectives abadde kati zino zenjogeddeko bw'obanga onaabituukiriza what happens you need money bw'obanga ogenda kuyambako ebibiina by'obufuzi okutuukiriza bino byonna ogenda biyambako obutya kyova kyengambye nti honorable Nsereko bw'aŋŋamba nti iPod is about money nze nkukomyawo ne nkugamba nti no then oba oluza aspect ya leadership iPod yalina ebigendererwa byayo money is a facilitator nga bw'onaga nti ŋŋenda kukola embaga ebigendererwa byange njagala mpasa omukyala nange neezimbe naye embaga yeetaaga ki yeetaaga ssente gweoyinza okugamba nti embaga ekikulu ssente there are other things byo incorporating amkakati ensonga lwaki president waffe Kyagulanyi yaga nti iPod tugenzo ogiraba nga malya byansimbi the reason as to why akugamba ebyo nti bw'otunulira bino byonna byenkugambye njagala okwata iPod ogitunuze mu ndabirwamuyo otunulira n'ebigendererwa byayo olabye oba bituukiddwako saawa eno njagala okutegeeza nti iPod ebaddewo naye bino byonna byenjogerako wammanga bigenze byongerako ononeka bwononesi number 1 obukulembeze bunaabuuse mweke nnyini bulijjo mutukritikinga nti mumanyi buli lukya buli lunaku olweyongera okukya buli mulembe ogujja for example parliament ze mbadde mugerezaako ennyo nti okuva mu parliament y'omukaaga from the 6th parliament up to the 11th parliament buli lukya omutindo gukka simwe mu byogera omutindo gukka kutya nga tulina ekitongole ekifandinga okulaba nga tukuuma omutindo human rights lwaki okutyobola eddembe ly'obuntu kweyongera ate nga tulina platform etutuula gye tulina okutuuliramu tuteese ku ddembe ly'obuntu lwaki tulaba political prisoners lwaki abantu basibwerwa ebyobufuzi ng'ate tulina ekibiina ekirina otugatta okuzongerako lwaki institutions zino ez'ebyobufuzi lwaki ziregaya kati njagala okuwa ekyokulabirako the president of this republic one time yakola statement n'agamba nti nze ne bwe kiba ekidomola nga kya kyenvu kironde it was Mr. Museveni yagamba nti ne bwe kiba kidomola nga kya kyenvu gwe ronda takyogerangako number 1 number 2 n'avaamu n'agamba nti by 2026 opposition tejja kubeerawo si bwe yakugamba naye nga akimanyi nti ebino ebibiina biriwo by the constitution n'ekyokubiri ffe twayisa mu referendum nti tuzzeewo enfuga ey'ebibiina ebyaki kaakati president wange Kyagulanyi era njagala nomuntegeere bulungi president kyeyasinzirako okugamba nti iPod malya ga nsimbi yali ategeeza bino wamange ekirungi okyogeddeko bulungi akugambye nti iPod malya ga nsimbi mu kifo ky'okuzimba ebibiina nti bwe tubanga batuwa ssente njagala okutegeeza ekigambo kye bayita value for money is very important nti bwe mbanga mpeereddwa ssente n'oŋŋamba nti honorable Namuga nsaba ogenda ongulira essimu ngulira essimu gy'olaba nti enaasobola okukola bino wammanga nenzija nendeeta katooki naye nga waŋŋambye nti honorable njagala nange ntandika okugoberera live zo njagala mbeere ku TikTok honorable njagala nange ngulizigulewo WhatsApp nenkuleetera mapeesa wabaawo value for money ebigendererwa byo biba bituukiriziddwa so president Kyagulanyi kyeyali akugamba nti iPod nungi naye ebikolebwa mu iPod abantu batuula kuyisa bivulu walabye jo honorable Norbert Mao yagambye ate kati namwe musazeewo mugende muyise ebivulu nkujira I'm getting back to you mugenze kulya ssente before you get there honorable Norbert Mao yagambye
nti mu Uganda temulimu opposition ekibiina kya opposition kisigaddewo kiri eki nope si akyogera Minister of Justice and Constitutional Affairs jebuvuddeko those were his statements naga nti afe DP stroke NRM era yena agamba nti fe DP twasalawo tuwagire mwami Museveni naga UPC UPC tujina wano UPC yaffe bakolera fe UPC eyo teba multi party bine ebibiina byolaba obeera mu nfuga y'ebibiina ebyenjawulo ebibiina bino eby'opposition omanyi omulimu gw'ebibiina omunene. Do you know the roles of opposition in parliament or opposition in Uganda as a political party is to check mark government. Fetu kuyambako kutera government kuninga okulaba ngetukiriza obuvunanyizibwa bwayo. That is why we don't want to be compromised. Now nkomawo ensonga lwaki nupu kati kugamba nti tugende tuwandise ebbaluwa tube part of IPOD. These are the reasons. Wenjagala ensonga. Number 1, nsabo bategeza nti etteeka eryayisibwa mu parliament okukola amendment IPOD efuke statutory organization obetu efuke ebere part of the Political Parties and Organizations Act mu parliament kitegeeza nti ebe efuuse a statutory body oba tokyayina option yonna. Okay. Oba oyagala oba toyagala kati bannayuganda njagala okubategeeza kasita bakeera ku makya ne bakugamba nti amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi the Political Parties and Organizations Act ekyusiddwa nebanga IPOD eyina okujja wano. Number 1 tubadde ne National Consultative Forum ngebadde tutwala. Now IPOD is a department under the National Consultative Forum. Kakati baleese n'ekipya ku board ekya a forum of political parties and senior representation in parliament. IPOD egenda kubaako ebibiina by'ebyobufuzi byokka ebiina representation mu parliament. Ataleese member yena mu parliament agenda kubawo forum egatta ebibiina by'ebyobufuzi byonna registered political parties but without a representation in parliament. Kati enjagala osooka onootinge number 1 this has become a statutory body. Okitagedde? You have no option. It has become a statutory body. Why has NUP delayed? NUP has delayed kubanga twachallenging etteeka lino. Twatwala government mu koota ayaweya. Government never won. Tuli mu constitution court na tuwangula tebannagusala. Kati wano tebannagusala nimwe mulazo mumazo okulaga. Awe tulaga. Bwe musalawo okuwandiika ebbaluwa okusaba okwegatta ku IPOD nga mulina n'omusango mu kooti kitegeeza mulinga abapondosi n'omusango tegukyalina makulu. Kakati njagala okutegeeza nti first of all njagala tukkirize nze naawe tuyambe bannayuganda okutegeera ensonga eno nti etteeka bwe liyisibwa mu parliament nefuka act ya parliament compliance tebagiteesaako igwe okutuukiriza ekyo tebakiteesaako era y'ensonga lwaki mbadde nchalenginga nnyo bannayuganda abadde batuuka ne bagamba NUP nayo yagenze kulya when it becomes a statutory body abasinga bakiraba. Number 2 no kati njagala ekyo nkibatangaaze. Number 2 nti bwe tubanga twatwala omusango mu court oguchallenging actually tulina emisango ebiri. Tulina omusango oguchallenging etteeka eryayisibwa mu nnaku 4 ate nga litegeeza kinene eri eggwanga 4 days. Etteeka lyonna mu parliament and a bill in parliament must be consultative. Oteekwa okwebuuza ku bannansi. Etteeka lino tewali yeebuzibwako. Lyajjanga 14 ogwokutaano ne liyisibwa nga 2. Nga 14 nga 2 lyali likoze eki? Lyaliise. So we were challenging emitendere egyayisibwamu etteeka lino kubanga ekizibu kye tufunye in this country ojjukira etteeka lya it was the Computer Misuse Act, you remember? Twachallenging etteeka lya I was one of those nze nasoma minority report opposition speaker nangamba minority report yo nagisigninga nzekka bwe najja ku floor parliament speaker nangamba na settinga honorable I'm forgetting his name nabuuza right honorable speaker I want to inquire from honorable Namuga why has she signed the minority report alone. Minority report yo okwemulugunya tekuliko namba nze ndi mbaka we magola nchikira abantu magola mu parliament I have that voice kakati etteeka erya computer misuse twagenda ne challenging mu court era jukira sections ezimu zali nullified zasazibwamu nenga limaze okuyita naye ekyengezaako kujja nti we have laws eziri redundant tulina amateeka mu parliament agali redundant nga mukiyisizza as an act of parliament naye nga operationalization yali ekoze eki eganye kakati. Okay. Number 2 honorable nga tunaba kweyongera ku number 2 sinaba kufuna kinyusi ensonga bbiri zino zitezinaba kukwatagana bulungi lwaki mwasooka okuyita IPOD ekibiina ky'obwannakyewa era ne mugamba nti temugenda kukyegattamu kulya ssente zammwe omusolo ate mu bigambo by'ogambye nti bulijjo ssente muzifuna eza IPOD
kakati oli agamba sente za muwa musolo malya ga nsimbi tetugenda kulya sente za muwa musolo kwegamba ndaba nga tebigatta olwaleero n'ebbaluwa eyawandiikiddwa ate okusaba okwegatta mu iPod. Kati kyenjagala omanye nti wadde this was a loose organization an NGO nga sente we are funded by the Netherlands Institute of Leadership newankubadde yali aziwa government ya Uganda, so that becomes money for the government of Uganda. Yeyo difference eriwo kati ezo ziba sente, it is our money newankubadde tezivudde, it is not part of, tezivudde muzizo zineza wano but waddenga grant. Then oluvannyuma lwa grant eyo okuyimirizibwa zina kuva mu nsawo ya government. Kati government egenda kusasula directly, government egenda okwefundinga. Kati zino sente ozifaananyirizako ojjukira sente za SAGE ez'abakadde. Sente z'abakadde used to be funded. Kati sente z'abakadde funda ya withdrawing and ozanga talabya impact. Era sebo nsaba bwe olifuna omukungu wa government omubuuze lwaki Netherlands ya withdrawing mu kufundinga iPod. Why did they withdraw? Because that is also very important. Kubanga batu funding the bank eriwhere. Why did they withdraw? Naye ensonga nkulu nnyo. Naye waliwo ekintu enjagala okugattira kyobadde oyagala okujjayo. Lwaki mugamba gye mwasooka okugerera amafuukule ate gye muyingira. Mpulidde wano Joel Ssennyonyi ng'agamba nti temusobola kukaka kibiina kya byabufuzi kuyingira mu iPod. Nkakasa ebbaluwa mwagiwandiise mweyagalidde. Kakati no ensonga ki yagenda tosobola kukaka. Do you know why bali mu kuforcinga? Ekisooka njagala bannayuganda mbategeeze nti NUP is not against dialogue. NUP tegaanangako kutuula kuteesa. But kuki President Kyagulanyi yavaayo n'akyogera n'agamba ffenna twagala tuyaayaana okuteesa ku nsonga z'eggwanga. Naye omuntu gwe twagala okuteesa naye ebigendererwa bye birala. Biki? Ebigendererwa bye birala. Nkugambye nti Mwami Museveni yagamba 2026 tewalina kuba opposition. Opposition teyina kuba 2026 era tulwana nnyo okulanga ebibiina byonna tubisuula. Yensonga lwaki abisuubudde akutte ssente n'akozesa abantu okulwana ebibiina byabwe bennyini ebyo ne bina bikoleddwa. Mwami Museveni ayita mu iPod okulwanyisa opposition. Kakati njagala okutegeeza nti iPod NRM is the leading party. Kati nkugambye nti iPod ebigendererwa bikusomedde strengthening political parties. Yes. Strengthening. Kakati ate gwe bajja okutuuza naye akugamba nti nze ebyo njagala oveewo ekigendererwa kyange siggwe kubeerawo. So njagala ensonga zino bbiri tusooke tuzigatte nti NUP yali ekugamba nti sente wadde zijja tetunalaba value for money. Kubanga ebigendererwa byonna bina tebikoze eki tebituukiddwako. Kati omuntu kiri kyengambye nti now why is NUP applying? Because it has become a statutory body. Era njagala okutegeeza nti ensonga lwaki twabadde because waliwo omusango gw'okubiri ogw'okuchallenginga the way this money was given okwa isolating a NUP okwa exonerating a NUP. Aba political parties endala zafunye NUP teyafunye. Etteeka lino eppya nsaba okutegeeza eggwanga nti bw'oyisa act ya parliament minister aleeta kye bayita guidelines to operationalize etteeka lino ennambika etteeka kwe litambulira saawa eno Honorable Norbert Mao tannaleeta nambulula oba nambika butya bwe tunaateekesa amendment empya mu nkola. Ate bali kubanga baatugambye nti buli eyafunye ssente kibiina ekyafunye ssente waliwo endagaano eyasayiningiddwa. Anti ebyo byakoleddwa mu tteeka ekkadde. Ensonga ki yabadde akubuuza kati nsaba okubuuza endagaano eyasayiningiddwa bulijjo NUP bw'eba efuna ssente mala kusayininga ndagaano za iPod. Bulijjo mukola mutya? No, sente badde bazibawa direct kwa accounts zaabwe. Nga tewali bukwakulizo nti ate sooka owandiike wano nti nze gundi nfunye ssente. Because eno NGO ebadde efundinga buli political party ina representation mu parliament. Tewabaddewo ndagaano esayiningibwa. Kati bamubuuza Norbert Mao zino endagaano z'obadde osayiningisa abantu ozibasayiningisa mu tteeka ly'otannaleetako guidelines zirifuga. Kubanga tulina okuba n'ennyanjula nti wadde twamendinze ne tuleeta iPod eno okuba part of the Political Parties and Organizations Act naye bweti bwejja okuteekesebwa mu nkola. Kati omusango oguli ogwo bagenda okusala nga 29 guchallenginga Minister wa Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao obutagoberera mitendera. Yo NUP ekugamba nga bwe tuchallenging etteeka eppya wakoze ensobi otumma ssente. Ekyamazima bannayuganda njagala okubategeeza NUP is not against ssente za iPod. NUP is against okozesa ssente za iPod nesitavaamu nesitatuukiriza birubirwa ba iPod. Munnayuganda n'atafuna mu nkugambye iPod yene ekuyamba okulabanga ebibiina bino bifuuka representatives of public interest. Okustrengtheninga political parties. Kati bw'obiraba bino byonna ebyabbira mupango nga bwe bitambula NUP egamba nti wadde ssente bazituwa naye tetuli bamativu butya bwe ebigendererwa bino ebya iPod tebituukiriziddwa. So kino njagala okwongera ekitegeeza bannayuganda nga summarize nga njagala okwongera okubategeeza nti
twongere okutunuulira ensonga z'amateeka mu ngeri y'amateeka. Bino bye twogerako biri very formal and institutionalized. Kiri kye twabadde tugamba nti lwaki mutukaka okutiyingiza mu kintu kye mumanyi ffe tusoose okwogera nti iPod kunywamu kacaayi. Nkujjukiza Joe babadde Kololo. Do you remember the statements of the Honorable Basalirwa eyali agenda okuleeta etteeka lino? Era njagala lumu omuleete wano mubuze nti Honorable Basalirwa igwe ne Honorable Court, is your court? Mwabali balina okuleeta etteeka lino nga muli koda pepa nga balina dictator. Mubuze Honorable Basalirwa lwaki wa withdrawing. Lyakyuka litya okudde Wannakut nga order pepa eraga nti etteeka lino Basalirwa yalireeta. Lyatuuka litya mu mikono gya Nakut Faith? How did it get there? Okay. How lwaki byatuuka eyo? Etteeka lino njagala oligeraageranya ojjukira etteeka lya lumu. Do you remember the Lumu bill? Yeah. Kati ebintu ebimu spirit eno njaga mukitega ojjukira etteeka lya Lumu bill tulonda tutya leader of opposition but shadow minister tubalonda bati obijjukire eyo. Julius Sirikirawa. It died a natural death. Ekintu bakivuga. So bino ebintu tubibagamba. At least to trust that it is not about selfishness. So njagala nga summarizing in a second. Abantu bongero bitegeera nti waliwo amateeka agaleetebwa nga tegaleetebwa in good faith. Fete tugaana dialogue. Okay. Dialogue tujagala ng'ekigendererwa kiri very clear. Si ffe tusoose complaining ambadde summarizing you interjected. Tetugaana dialogue. Naye nkugambye Honorable Basalirwa yagambye mukulu Museveni ng'ali e Kololo yamugambye nti sebo omukulembeze w'eggwanga we twakoma okusinkana nga mu 2018 nayogera ku nsonga zino constitutionalism eddembe ly'obuntu mukulu human rights nga red flag eri mu ggwanga wano wakafuluma report Human Rights Commission yakafulumya report on issues of human rights. We are doing badly. iPod yetuyamba ki nga Basalirwa yabibuuza yennyini. Those were the questions. FDC nayo gyogereko nti okimanyi nti FDC nayo yali yagenda nti bino ebya iPod tubitadde. FDC tekyogerangako nemala neyefukulula. You see? Nemala ne you know, so bino njagala okubategeeza nga tonna tunywa kifaananyi kya ssente tunulya ekifaananyi ekinene Munnayuganda iPod yekugasiza ekifaananyi ekinene Bannayuganda olwaleero kye balaba nti kati opposition yekyukakyuka. No. Tenywerera ku bigambo byayo. Bw'okiraba kati bw'ogamba opposition nti ekyukakyuka njagala okutegeeza era singa Nobert Mao yabadde atuletedde guidelines kino kikugamba. It is illegal. Era bwe tunayongera okwetegereza etteeka wateekwa okubeerawo punitive measure ekibonerezo ekiweebwa ekibiina ky'ebyobufuzi ekiganya okutuukiriza amateeka ag'ekibiina ekifuga ebyobufuzi amateeka agafuga ebyobufuzi okimanyi ekyo nti saawa eno gwoyinza okulowooza nti wabagamba nti kyatteeka okuba mu iPod ng'efuuse act of parliament olowooza kino bakiteesaako eyo bagiyita statutory duty. You have no option. Kyekiri gy'olosagamba nti lwaki mutukaka bwe balifuula etteeka ne liyita singa kooti egamba nti babiisa mu butuufu baba bakikutaddemu oteekwa. You don't have any alternative. You must join iPod. Ne kati si kyabuwaze? So no, kyabuwaze. Kati kyabuwaze? Kyabuwaze. Etteeka no. Nti buli kibiina ekirina abaka mu parliament kirina okubeera mu tteeka. It is a must. Kubanga ekintu kye bayita etteeka, this is an act of parliament. Ndowooza nti kifuuse etteeka olwa ssente zino ze mufunayo. No, si teeka kubanga nti mwe mukifudde etteeka njagala nkubuulire tukitambulizaawo because of money. Omukulembeze w'eggwanga challenge yasanze nti agenda kuba afulumya ssente zino okuva mu kitavu. Omuntu akubuuza nti lwaki abalala tebaatendinga. By the way, iPod njagala okubuuza iPod yabadde maze ebbanga ki nga tetuula. Basobola gaye baakoma okutuula mu 2018. They are supposed to sit over every after 8 months. Buli myezi 8. Baakoma okutuula bbanga ki. Era oli akubuuza gwe okimanyi nti ekintu kye bayita value for money bwe mutuula mu lukiiko ne muyisa resolutions through your minutes. Okimanyi nti bwe mukomawo mu lukiiko oluwedde kye musooka is to review the minutes of the previous meeting. Nti meeting eyasala luli gye twatula mu twasalawo nti twagamba Mwai Museveni agenda kuddayo atunule mu nsonga z'abaana abakwatibwa watali musango. Nga Sumani bwe yamubuuza nti bwe twasabayo okutuula mu 2018 nze sebo na raising ensonga y'okutyobola eddembe ly'obuntu. Era ne nkutegeeza nti twetaaga okwongera okuwa ekitiibwa constitution ya Uganda ne rule of law awo twatuukawa kye bayita minutes. You assess yourselves on the performance of the previous resolutions. Nti emyezi 8 giri bwe twatula mukulembeze w'eggwanga twayogera bino wammanga nti tulekerawo okujaajamya ssente z'omusolo tulekerawo okukola kino kaakati bwe tukomawo implement abaakubuulira nti ku nsonga gye mwayogerako ey'okugamba nti okutulugunya abantu kuyitiridde okukijjanya ebibiina by'obufuzi kuyitiridde okubanga munnabyo omuntu si waddembe okuwagira ekibiina kyayagala kutiisibwa bina mupango kino kyenkoze abaana bano abaali wano bati nabata okusinza ku kye twasalawo bwe kiti ne bwe kiti nti
bannange era ngezezaako gamba BRDC nti BRDC mu byobufuzi abakozi ba government muve mu byobufuzi era bannange nabagamba nti institutions za government zina kuba nani partisan omukozi wa government mukwata ipande bya mukulu Museveni ngabwe guli kati ne mubitika mu office za government sigamba kifananyi kya mukulembeze w'eggwanga. I'm talking about posters nti mukulu mu mateeka tegakkiriza kwata bifaananyi byo posters za mwami Museveni nozissa ku Entebbe International Airport ebifaananyi ebinoonya akalulu. It is against the international standards ezifuga airports, international airports. Ebyo tuogerako ssebo kati oli wagamba nti tusinkana kunywa chai ensonga lwaki political parties zonna zakugamba nti tusinkana kunywa chai kubanga ebigendererwa tebyatuukirizibwa. Okay, bwe ntunuulira endagaano olwalero ebibiina by'ebyobufuzi gye byasayininze okulaba nti bafuna ssente zino obumbi 11 obwabadde mu kakiiko k'ebyokulonda wasigaddeyo kamu akikiwale n'obukadde 4 ezo nga zirina gendamu NUP naye eyo si ensonga enkulu. Ntunuulidde nnyo endagaano eno ebigirimu. Mwawandiise ebbaluwa nga musaba okwegatta ku iPod. Kitegeeza mulina okusayininga endagaano eno ne iPod. Naye biri mu ndagaano eno nga mwate sibye mutambulirako sibye mukkiririzaamu. Ekimu ku byo kwe kuba nti mujja kukkirizanga oyo omukulembeze abeera ali amaze okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda nti ddala yawangudde era tewali kumuwakanya. Ekyokubiri tewajja kubeerangawo okwekalakaasa nga mulaga obutali bumativu. Ebimu ku nsonga ze mbadde nga mujja mutambulirako era kyekimu ku bye mutambuza protestive vote. Kakati endagaano eno tegenda bali mitinga ku ebyo ebigendererwa byammwe singa munaaba musayiniza endagaano n'okuba nti mukkiriziganya n'omukulembeze ate kumwagala okujja mu buyinza. Oyogedde bulungi. Ebyo byoyogera si bipya. Ebyo byoyogerako is part of the Political Parties and Organizations Act. Nti bw'obeera ekibiina ky'ebyobufuzi ojja kuwa ekitiibwa ekibiina ekiweereddwa obuyinza bannayuganda bakulembera. Ekyo kyoyogera si kipya, it has been there. Ekyo kireeteddwa iPod yokka. Kakati ono kyagezaako ati obukwakuliza obwagezaako okuteekawo kwongera kulowooza nti balina akalipo ke bateekawo. Ekyo si kipya. Bwogenda mu Political Parties and Organizations Act compliance to this code political parties zonna zikikukakatako okuwa ekitiibwa ekibiina eky'ebyobufuzi ekiriwo. Era sebo ye political yeteeka erimu erikugamba nti intimidation and violence mu kalulu tejja kukkirizibwanga. Byonna biri wano. Every political party and political organization shall issue guidelines ezifuga abantu abali mu kibiina ekyo. Kati ekyo kyoyogera that's a customizing etteeka lino akuttemu kawairo just to give it nga bw'onaagamba nti ndi mukola endagaano nga bw'okati kankugereze nga bw'onaagamba nti olanze omulimu. Bw'olanga omulimu n'oba ne kye bayita bidding document. Omuntu yajjuza ebitabo ng'asaba omulimu. Kaakati bwajjuza ekitabo ng'asaba omulimu mubaamu ebintu bingi nnyo. The general articles and principles, mulimu the special conditions of contract. Kakati bw'ababa basummarizing a contract, somebody goes to that very big document najjamu obuntu boyita zalaba specifics nazifuula part of that small agreement gyogenda okusayininga. Kakati njagala okutegeeza, do you know what they call a legitimately elected government? Government gye balonze mazima n'obwenkanya gye bayita legit. Kakati sebo okwekalakaasa kuli mu ssemateeka. Ojja kukkaanyanga nayo. Nkugambye ojja kukkaanyanga nayo singa jukira nti era etteeka erikugamba ojja kukkaanyanga nayo lye liteeka erigamba gavumenti ey'emu nti ojja kugobereranga kye bayita rule of law. Tojja kuleetanga amagye mu kalulu, tojja kuleetanga BRDC mu kalulu, tojja kukolanga bino mu kalulu, tojja kukola intimidation, tewajjanga kuba violence mu kalulu, tojja kusanga abasirikale kukola bino wammanga. Kaakati gwe bw'ojja n'obimenya n'ogamba n'oleeta violence mu kalulu ne tuba n'ebifaananyi nga oleesa amagye mu kalulu agatalina kubeerayo without justification. So we have a justification and a cause okwekalakaasa. So eyo teba tetubindinga. A legitimate government ye government egenda okugoberera the Political Parties and Organizations Act okuyingira obuyinza. So ffe tugamba bino mbadde mugamba mu protest vote. Protest vote eri very clear. Protest vote yagambako nti genda mu nsiko olwane. Munjagala nkubuze protest vote egambako nti genda mu nsiko kwate mundu. Egamba bintu bina kanoonye noonya akalulu. Waliwo etteeka eringana okunoonya akalulu. Kalonde. Waliwo etteeka eringana okulonda. Article 59 is very clear, a right to my vote. Kakuume. Protect your vote. Bino bye walaba ewanna lukoola amagye bye gajja ne bayoola obubox. We shall do that. Kyetugambe yo protest vote. Bino bye mugabe basayininga, it is not anywhere related to a protest vote. Nkugambye ezo fokezi feze tuliko kanoonye, kalonde, kakuume. Singa aba yeebuzaabuza n'agaana okulangirira omutuufu kabanje. Kaakati a legitimate government sebo twagala tugende mu kalulu namugaba mpangule mazima n'obwenkanya. Si bino byogamba nsimanyi nja kuleta biometric machine namugga agende wali atekemu ekinku mu bagobe erinnya.
eyo style eyo so gye bayita legitimate government era njagala okutegeeza government ye NRM eri mbuyinza kigikakatako 100% okugoberera eno gye bayita political parties and organizations act okugigoberera intimidation mu kalulu obutaba omanyi okutisatisa okuli mu kalulu kati omanyi bye batukola nze jukira no get back to Kamyufu NRM. Do you know the reason as to why NRM yafuna 482 petitions? Omukulembeze waabwe yatuse no bagamba nti buli awulya nti bamugira mu bukyamu agende esimbo nga independent wabiwulidde yakiriza nti emivuyo gyabaddemu kakati ffe tosobola tuletako mivuyo n'otugamba mbwa anti twasayininga iPod mbu tewali kwekala kasete bakulimba okay. So nga tumaliriza ensonga ya iPod Honorable Muhammad Nsereko mbaka wa Kampala Central yabadde wano omanyi mabegako nawe nnyini wamusaba nti abegatteko mugatta amaanyi okulaba nga munoonya akalulu akoba president nga NUP Ecological Party bawa amaanyi nayo naye yabadde wanagamba nti kyamwenyamiza nnyo era natta ku bigere mu nteekateeka ze z'okubeegattako ekyammaza amaanyi kuba nti mwavudde ate mwekyusa mugamba katugende mu iPod ye gyayita nti mwasooka okujoogerako nga malya g'ensimbi ate mmala mwefuula nti mwalidde ebigambo byammwe. Honorable Muhammad Nsereko ekigambo kyennyinza omugamba ekirungi Muhammad Nsereko amanyi amateeka Muhammad Nsereko so I can't doubt his competence. So our level yeyo gye njagala yongera okukozesa mu interpreting nkugambye nti once something becomes the statutory body, once iPod becomes the statutory body, you have no option. Era yategezze nsi wannagamba nti NUP akafuna obuwumbi abiri mu kamu era tetubwegaanangako sabo njagala kutegeeza era sente NUP zefuna ziri audited by the office of the Auditor General azirondoola okulaba muzikozesa mutimabegako ojjukira ekibozibozi kye bacreatinga challenge mufunye nti government ya Mwami Museveni oluvannyuma lw'okulemera okukolera abantu a result nze nnyo to propaganda. That is how that's the only way they can survive. Njagala okutegeeza mweke nnyini mabegakaawo abantu baatatekawo ekibozibozi nti NUP ennyonnyole bannayuganda sente za iPod ezikozesa etya era ababaka ba parliament tebamanyi na NUP sente za iPod kyezikozesa era lubongo yoyo batuula wali era ekizimbe kye baagula ekavule kiri mu mannya ga Kyagulanyi tobiwulirangako era you know byo bayogeranga ebyo n'avaayo Louis Lubongo secretary general n'abawa evidence nti banange sente zino bwamala ozituwa auditor general office ya government evaayo ne auditinga sente zino okulaba muzikozeseza mutya so tebakulimba nti there is somebody kino njagala kibategeeza bannayuganda teri muntu asobola kufuna sente from the consolidated fund okay. Taliyo kiri kyankugambye nti difference ebaddemu wali nti fanda bwe tubadde nga tufuna sente from the NIMUD the Netherlands Institute ebadde zireta through the government of what? The government of Uganda era nkugambye nti baatuwa sente ezo upon the request of government of what? Government of Uganda. Kati challenge ekigenda okukyuka mu kyokka nti fanda naye nsaba sebo bajjanga wano bambulize lwaki fanda yatugyeko sente. Oyo Minister Norbert Mao yabadde agenda maaso n'okwogera ku bigambo ebize byogerwa mu campaign agamba nti abantu abamu balemereddwa okunnyonnyola manifesto zaabwe bye bagenda okukolera bannayuganda ate bali mu kwogera tebannatukuba mu tear gas n'ebirala yabadde ayogera ku bino ndowooza temunaba kulaba ku accident yonna temunalaba kubakulaba ku fujjo kitegeeza nti poliisi bwe basi ekoze fujjo tewabeerawo fujjo banange essaawa zino mumanye kiriwo bangi muyina essimu bwe tumala wano temunaba kulaba ku tear gas temunaba kulaba ku accident yonna temunalaba kubakulaba ku fujjo kitegeeza nti poliisi bwe basi ekoze fujjo tewabeerawo fujjo banange essaawa zino mumanye kiriwo. So zensonga ezo tetunaba kulaba ku fujjo likolebwa ku NUP n'ebirala ebiringa ebyo. Norbert Mao agamba nti amuve mu mboozi mwongere okumatiza bannayuganda mwe mwagala ki? Onansonyiwa tetera kuba nkola yange okulengeza omukulembeze naye Honorable Norbert Mao is a very big disappointment to this country. Norbert Mao yafuuse ekintu ekitakyategeerekeka eri eggwanga lino. Statement ezo zaakoze njagala ombuulire nti singa eba platform yonna n'ogizannya oyo ayogeranga minisita ayogeranga kazanyiikirizi
ayogeranga Munnayuganda ayogeranga ki simanyi gumulaba otya so njagala okutegeeza Bannayuganda nti ekintu ekisinga otuluma kyekyo Norbert Mao address gy'abaddawa abadde agikuwanga Minister wa Justice and Constitutional Affairs si bwangambye Minister w'amateeka kati wabanga Minister w'amateeka asobola okulagajjalira mu addressinga issues z'eggwanga nze mwewuunya ebyo byabadde ayogerako akugambye mbusimanyi campaign ebowa abavubuka bagamba campaign ebowa tewali kusiba mpingu kati tewali tear gas. You know, Honorable Norbert Mao ngakimanyi bulungi nga Minister wa Ssemateeka nti ebyo tebikkirizibwa kuba mu kalulu ebyo byonna bye mbadde njogerako eno Political Parties and Organizations Act ekijjayo conduct during campaigns ekyaleetera ebibiina bino ebyobufuzi okuyitibwa Electoral Commission okuba directinga nti bannange otuba tutambula campaigns mwenna mulete roadmap leta roadmap yo bw'oba gy'olaze gy'ogenda waleme kubayo ate omulala aleme gendayo nti olwo ba streamlining how are you going to run your campaigns okitegeera kati sisuubira nti ffe atulako nga tukuba plan za campaigns tujja kupulaninga okwekuba tear gas oba omuntu kuba President Omuda akugambye nti temunnalaba ku conflicts zonna oba ku mbeera ya kutabanguka mu campaign eno kubanga police yokusika omugwa kubanga police etwese ne tukuba campaigns nga tulina zikola ki nga tulina zikuba tetwawaayo roadmap ya Electoral Commission kuyisa bivulu never we did not so njagala Honorable Norbert Mao nze njagala nkubule bana abasajja batuluma Norbert Mao atuluma bw'olabanga Norbert Mao ku bantu ekifaananyi abasajja ffe we used to look up to them nga bw'otulina Norbert Mao ng'ayogera nga otuula n'akasimu n'okajjako nga tuyagala mwana kugamba nti maama jangu wano n'oba tolina masanyaze ng'oyeteekako units eziwera si lwakubanga radio evaako oba TV evaako nga nkyamulaba Norbert Mao saawa eno this is the same minister of the Ministry of Justice and Constitutional Affairs eyavaayo n'agamba akalulu takasobola kujja muntu mu buyinza minister wa Ssemateeka ekyamazima basajja mwe muli babi Norbert Mao muli babi nnyo you are a very big disgrace to this country nkubule mubi kubanga toyinza kuba minister owa Ssemateeka akwatisa Ssemateeka nga go promoting obumenyi bw'amateeka otegeka otya akalulu Electoral Commission etegeka akalulu Electoral Commission ministry ya Norbert Mao is a director in control of the Electoral Commission batambulira wamu mu nkwatisa y'amateeka kati gwe bw'ovaawo n'oteekayo mbu akalulu takayinza kujja muntu muyinza kyokka nga tutaddemu ssente zaffe nga iPod eno gy'oyogerako obuvunaanyizibwa bwayo is to promote democratic principles kati bw'ovaayo n'olagajjalira mu birowoozo n'okutegera it has not been me okudegrating abakulembeze baffe naye abasajja bakupushinga mu kkoona ey'okwebuuza nti ba Norbert Mao balya mmere ki abaana baffe tugibamme because they have lost control njagala okubategeeza Norbert Mao ne banno eyo office that Ministry of Justice and Constitutional Affairs is our office y'Abannayuganda it is our office tetugenda kukkiriza kulagajjala na kubalaatira mu office ezina impact waliwo omukulembeze yabadde Honorable Namjuso yabadde Rengo wabude wano mu Greater Masaka twagisalako Luweero twagisalako newakuba kuttingana tujja kuttingana singa opposition yabadde akyogedde singa ali kitali that person would have been in Kitalia njagala okutegeeza ffe abakugamba saawa eno mubaddeko mu kamyufu KNRM okakasa gwenga mu nnamawulire can you feel proud osobola okweyagalira mu ggwanga lyo ng'akamyufu KNRM kalabika nga okalabika do you feel proud ebyo ebintu bye tubagamba nti bannange let's get back to the drawing board eggwanga kisusse we kyandikomye ne batta abantu mu kalulu killing people ne batta abantu mu kalulu nga amateeka gennyini gano agatufuga gatuga nti there shall be no intimidation tewajja kubayo violence bantu bameka abakavayo complaining about intimidation naye kati minister akugambye nti tewali kola fujjo lyonna eribadde likolebwa byebikwerinda saawa eno example eno saali giwadde naye kanjiwola obulungi bw'eggwanga walabye bano abaana abeesimba ku Honorable Anita Among you saw what they are going through Electoral Commission nebajja mu register omwana nagamba omwaka ogwedde nalonda nagenda okutuna mbaddeko voter number yange yono banzije mu register so ebintu ebimu mukulu bwe tujja wano tuba tetuze kuyisa bivulu lino eggwanga lyaffe every actions and inactions of omuntu office bearer I'm talking about an office bearer even a citizen of this country singa olagajjalira mu conduct oba olina kyokose eggwanga sebo tutambulira mu public means bw'oba otudde mu baasi nga banno batambula tolina ddembe lyeyisanga bweyaga tosobola kufuuwa mukka nga bw'osanze kitegeeza nti bw'obanga otambuza emirimu gy'eggwanga more especially njagala nkubule bw'otunuulira mu Ssemateeka mateeka agafuga on how kiche muyitamu okupikinga abantu aboccupying spaces zino people of integrity abantu abalina experience bebagenda mbifonga bino byaba Norbert Mao so we are not going to have any kind words for abantu abefuula abesiruwaza abantu abesiruwaza okukola bibatalina kukola oleka byolina okukola nodda ku byotalina kukola sebo njagala okutegeeza statement yonna eva ku mukulembeze ina impact ne wano okugamba nti
munnyonnyole bannayuganda mu manifesto zammwe tekoze ensobi njagala okubuuza if Norbert Mao abanga abadde ekyo si kyenkugamba ekyo okukyogera si musango because ekyatutuuza okukola manifesto yaffe ng'eya NUP you can critique oba erimu amakulu oba terimu but we have it as a political party we have it. Campaigns are coupled by so many things. Life, I mean, work without play. President wange bwaleta yakasaaga nga akola submission ye. That is our art of communication. Sabo sigwa on how to communicate. Communication is an art. Okay. Then designing on how I will have my message delivered to the people. Bwaleta akatambiko naku honorable Norbert Mao yayogerere nakaseke. Akakase chicho kachi ya pikinga. Kakati ate bw'omuwulidde wano nga ekyofuula nkubuuziza for you in your own wisdom ono abadde ayogeranga kazanyiikirizi abadde nga ali mu Kinnayuganda oba abadde ayogeranga minisita omuntu yenna awuliriza Norbert Mao ng'ayogera era kyofuula nkubuuziza nti ono gwe nziramu yaani nzira mu minisita nzira mu kazanyiikirizi oba ali mu ddiiro lyasaagamu n'abaana be badde yanukula minisita so ebyo bino byabadde ayogera wano siddamu minisita wano nziramu Norbert Mao atamanyi ddiiro oyogera njagala okutegeeza kino nkigamba as a leader. Okay. You must know kasita bakwasa office nze nali omukozi wa government naye nga batugamba buli wotambula ekitibwa kya government kijjeeyo saawa eno tuli mu NUP wawulidde president waffe Kyagulanyi ebigambo byagamba abaana naga nti njagamba tubeere disciplined bw'obeera mu campaigning trail yaffe munnaffe ekyokulwanyisa kyaffe ffe simu balina emuntu tulina simu naye nsaba akwata akasimu ka munne n'akabba mumukoleko ng'omubbi obakola ki bwemukolako mwe avoiding fujo from our own leader. Njagala okubula president waffe omulaba nga tutambula abagamba nti emmotoka zibe mu line emu temuziba kkubo lyonna era n'amala afunako sigino yonna nti ekkubo waliwo bannaffe abakozesa obubi president ayimirira n'abagamba please mukuume amateeka yensonga lwaki bw'omulaba bw'aba ava ewaka ng'agenda mu campaigning trail yonna akuŋŋanya abaana ba foot soldier okuba briefinga on how should we conduct ourselves during the campaigning trail so nsaba okutegeeza eggwanga kino njagala okitegeeza bakulembeze bannange bonna nti tulekeraawo tulina okumanya nti government leadership is a formal setup. A formal setup that has rules and regulations ezifuga omuzannyo. Don't turn this institution into an informal sector. Erowooza nti ojja kweyisanga bwe olaba n'ebbaala ebamu amateeka gaayo ne bw'ogenda mu bbaala oli agamba ebbaala eno eyaffe tebanyweramu sigala bw'oba oyagala okunywa sigala genda omunywerewa naye ng'eyo bbaala nti eno ebbaala eyaffe oba okola bwoti ng'oli bwoti tokola bwoti but how do you turn a government institutions of government n'oyagala ozifuula nga informal setup? That is very wrong. Honorable Norbert Mao mweyambe eggwanga lino in any case obudde bwabwe buweddeyo oyo vagala ndabiweddeyo 2026 bino lugenda kuba lufumo. This will be history. Atenga bali mu nteeseganya bali mu nteeseganya z'okukyusa obukulembeze mu mirembe tugenda mu kalulu akugambye akalulu tekasobola kukyusa kati ebyo bibyati byenkugambye kati bo balina eri ekyala kye bafumba that is what I'm telling you nti gwogamba banno nti dialogue gwose okusinzira ino bagamba nti akalulu tekasobola kunzijamu gwotuyita nti dialogue ate gwotugamba nti 2026 opposition erina kubanga teriwo so ekituufu kyeki ampuliriza tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 waliwo ensonga gye njagala mu ddakiika ng'emu nga sinaba kutama simu mwazeemu okufulumya olukalala lupya olw'abantu abaweereddwa kaadi abamu abadde bazirina ati ne bazibajjako nga bamaze n'okulagibwa ensi Robert Kyagulanyi Ssentamu Namulabye ng'ali mu bitundu by'Emityana South n'alaga mukulu Fred n'agamba ono yalina kaadi yaffe ate olukalala lwagenza okufuluma ng'ate bagimuggyeko simanyi temweteekateeka kimala bwe bafulumya lisiti esooka bakugamba nti lisiti efulumye naye we allow petitions si bwe kyali tufulumiza lisiti esooka. This is the provisional bagita batya ye lisiti esoosa okufuluma alina okwemulugunya naye alina kuleete tukutunulemu so okwemulugunya kwonna nga tekunnaggwayo alina kaadi yabagirina bwabaawo okwemulugunya ne bakutunulamu nga there is merit party taking the decision. That's why we yabadde efuluma bakugambe final wakirabye final list of the nominated then katekina kuletawo confusion mu malonzi naddala eri mu bitundu president wa NUP gyamaze okulaga abantu nti kati ono gwe bamusimbako ate avuddeyo ate lisiti endala ezze ng'avuddeko kyekikufuula candidate wa NUP upon being nominated by the Electoral Commission. Yeah, that makes you a candidate era akabonero kaffe sebambuleera kati ffe twakuwadde kaadi nomination yegenda okulaga candidate wa NUP omuki
Okay. Ngali ku umbrella. So bona agenda ku ballot. Chobola ntutubaga nti ewali umbrella kola ki? Ewali umbrella tickinga. So nsaba okutegeeza eggwanga nti petitions tekyali kinyumo tekyali kivulu. Okay. So gwe just imagine twakuwa omuntu aliko petition president yagaana omugamba nti ono yakyalina kadi oba yagirina. So petitions zatunuliddwamu ewabadde merit ne abantu ne wabawo reversal of the decision. Whatever the merit party ne standing to the decision that was made previously. Waliwo challenge jesimanyi ngeri gyemugenda gikwatamu eyokuba nti abantu bawewodde nnyo abamu ku bantu abaweereddwa kadi babayisizaamu nnyo amaaso. For example, eyaweereddwa kadi ya mityana omukyalo oyo Nabbosa bantu bamuyisizaamu nnyo amaaso. Nalabye n'ebigambo byayogeddwa nnyo nti ojjayo otya munnamateeka Segona noleeta Walukagga tajja mu ngatto ze n'abantu abalala bangi bazze babasongako mugenda ku handlinga mutya ne bano bawudde okubazzaamu amaanyi nti musobola. Walukagga yasoma ki? Simanyi. Asaba okutegeeza eggwanga nti first of all nze siriiwo kupima candidate yani asaanidde ani atasaanidde. Eyo yabadde decision ya kibiina okusalawo okusinzira ku nnono z'ekibiina ne process yayitibwamu ani asaanidde. Naye njagala obategeeza eno parliament eyo giraba. Parliament yeetaaga buli profession. Kati nze saawa eno nze nkulira akakiiko ka Public Accounts Committee as a deputy. Nti muwanga waatali nze nvunaanyizibwa kulaba nti tusaba accountability mu bitongole bya government byonna ministries zonna mu igwanga lyonna ne missions abroad. Nze am not a lawyer. Saasoma lo. Kati emirimu gya parliament ejo gye mulaba we need twetaaga disciplines ez'enjawulo. Omusomesa tumwetaaga, lawyer tumwetaaga, omusawo tumwetaaga, fe abasoma business courses accounting na biki tumutwetaaga, abasoma business administration because tewali institution etayagala mu administration fena mutwetaaga. Era ongenda kuongereza abantu Nabbosa bwe yabagambye nti njagala kubeera kakiiko ka entertainment. Abantu abasinga ne baseka. Kyako tekaliyo. Kati njagala okubuuza nze singa nzijanga mba sinnagenda mu parliament n'ombuuza nti namwe gwayagala kubeera kakiiko ki omanyi kye naali kugambye njagala either okubeera kakiiko ak'embalirira akakola ku mbalirira oba akakiiko k'ebyensimbi finance because that is my area kye naali gambye because awo wendi kati bwe walifunye ero yaliga nti njagala akakiiko k'amateeka legal and parliamentary affairs ayinza obutakikubuulira the legal committee kubanga technicality n'abamu mu parliament osobola obbabuuza abaliyo kati abamu n'omubuuza akakiiko kikoliko nga n'omutakajjukira. So Nabbosa saawa eno Dr. Hilderman Kiyaga Hilary ye Minister for Arts and Culture Entertainment Arts and Culture. So eyo ministry number kuludala for olwabula ki olwabula government kakati technically toli ogamba entertainment kati gwe wakitadde ku level yaki entertainment nga description entupu gyatakola ki gyatamanyi but ebyemizannyo culture nezo disciplines era akakiiko kagwa mwansi w'akakiiko ka gender okitegedde kakiiko ka gender abantu bakitunulidde nti parliament mulimu gwakozesa bwongo kati omuntu interpretation ye ebibuuzo yesinga muyiwayo bakubuuza kino ngeri gyokyanukula yereetera abantu okuwebula naga gundi ono n'asobola. For now, by the way, for now we are multi-talented. Buli omu alina byaso baina there are things that you can do better than somebody else. Buli omu fena tulina obusobozi. Naye waliwo akola okusingako. Ate njagala okugamba osobola okulaba nga Segona asinga ku Walukagga teri agaanyi. But njagala obategeeza ekikola omukulembeze. Obukulembeze tulabye abantu bangi nga gwaligambye nti namugga n'akola kino tokiwulirangako. Nganze bwe ngaye ku Nobert Mao nze naali badde mpisaamu Nobert Mao egaali. Ndi Nobert Mao tuyisiza bubi. Kubanga boyinza okola ati Nobert Mao ali waggulu nnyo but Nobert Mao akoze ebitasaana ate ekugambwako. Nope badde funa ssente za iPod. Era tezeegaanangako. So kati aga nti ate baakubye enkyukira tewali ki? Tewali nkyukira. Teriiwo. Era njagala okutegeeza nti waliwo mabegakawo president Kyagulanyi Bwagala naga nti bannaye ffe ekituluma nti ne bw'ogamba ogenda otule abatuddeyo bakozeeyo ki tewali so njagala okubategeeza sente za iPod saawa eno era nze ndowoozeza omanyi eno propaganda ya iPod eri sponsored by NRM era nja kati nkubuulidde nti era ojja bira ababisindikiza olabula atukoga nti ezo sente simanyi zikomparinga n'ezaani so nze njirabanga propaganda because abantu bulijjo abagoberera bakimanyi nti nupu efuna sente za iPod era tebazeegaanangako kati ate oli bwaga nti mukubye enkyukira
kati really nsaba tweyambe tugoberere ate ebintu bino mugende mu Google teekamu bajja kubiza bibina bimeke bade bifuna sente za iPod zino sente siza kweka sente zo muomuso tebazikweka kati abo barakoze baba release sente za quarter 2 buli agenda okufuna sente ziri very clear zino zigenze wano zigenze wano zigenze quarter 3 accountability ya quarter 2 ngojisaba so sente zo muomuso is Australian money otekoza accounting ira then ku nsonga ya card engeri jezagabiddwamu this is a competition sobola commenting akonyo kuba sinza akola ki sinza agaba kaneze kyemanyi ulwabawo okuvuganya wabawo obutamatira lwabawo okuvuganya definitely kati nze nkubula last time waliwo abantu abafuna card nena aba abazifuna kabe ba honorable Segona yenyini bwe yazifuna abalaba complaininga lwaki bawadde nze mbadde nsaanidde ne by then yo wajifuna kwolo ekibina kiba kituufu lwotafunye ekibina ne kiba kikyamu tewali kibiina kyoyinza ganti bituukiridde but we mitigate kati nga bolaba nti NUP yafunye petitions zimeka NRM yafuna petitions zimeka after this process nenze mba nsaba okugumya eggwanga for us we believe in continuous improvement era tukkiriza okubeera positive mu receiving criticism z'abantu because we are here to serve the interests of the people era we are a people centered political party ebimu ebitagenze bulungi kabuntu tebibulamu nawe tosobola mbulamu twena byosobola ko ne bagamba 100% atuukiridde ne walo je tuita standard of operation wala baganti when you go below standard atawo boyisewo ngawo ganti tosobola mukyaza ku ledi ebintu bya abantu banawulira batya so mukirize nti at least we are above standard esobola okulirizibwa so njagala okwongera bategeeza nebaza abatu receiving nze mwenna je tuyitidde from Busoga region Buganda region here abantu batwaniriza bulungi nenyongera okwongera okubajjukiza nti olwaleero president waffe alina manafa alina misindwa newaza abantu ba Bebutebo Budaka Kibuku Butalejja wakati ye program ya wiki etambula mwe balo tu receiving obulungi okubajjukiza we have a manifesto tuina manifesto enunja nnyo abagalo giraba mugende ensonga 10 mugenda ku website yaffe nenga flagship project ya phase kuzimba human capital munansi olaba eno flag jenkute tukola kyonna ekisoboka okulanga flag ya Uganda edda waggulu nga ne bwogenda mu nsi y'ebweru yonna gy'otambulidde nga you can proudly say that I'm a Ugandan ekibadde kifudde njagala babuli ekifaananyi ky'eggwanga kibadde kifudde banna Uganda bali banguzi balina ensi yadde batukompeyaringako balina gy'otasobola kwogera because of amateeka naye njagala okubategeeza we are very committed era njagala okutegeeza abavubuka abato this is your time this is your generation tubagamba ekyebbeeyi kye tulina nga abavubuka muyina akalulu balina ssente tulina akalulu that is your money stolen money mubalekere sente for gwaffe tuteke mu kyonna ekisobola era nasabye banna Uganda bonna muge bino bye muli temuteka abakulembeze ba mu pressure njagala banna Uganda muweefe ekyebbeeyi kye tulina human capital money power tugenda kutuuma akalulu k'abakulembeze baffe ku bwereere mukuuma akalulu nga temusasuddwa webale nnyo umbrella imanvuli webale nnyo balire ddala honorable abantu sabo kanebaza abadde bangoberera ku online TikTok page yange ya honorable Namuga Goret mbebaza nnyo from all parts of the country ne diaspora mwebale okubanga mutugoberera era ne sabo nebaza Radio 4 I can't stop thanking you most of the times that I come here abantu mawogola bali very appreciative mwebale tu a platform these 2 hours can't be taken for granted era abakulu bagambe rumundire tenkoko nembuzo okuva mawogola manyifa wano mu Uganda obisokeza wano wange abakulu njabatusiza report abagambe sincerely we do appreciate we appreciate this time tusimera ababa ku Radio 4 akuwagira gwokola ki akwakuwa batuwadde obudde free air sisasula tusebirooze ery'eggwanga mbebazanyo have a great day mbagaliza akalulu akalungi